Abakwate basangiddwa lubona ku kibanja kya Kanyike Solomon ekiweza yiika 3 ku kyalo Nkasi mu gombola y'ekituntu nga batikka emiti ku motoka namba UAW 922L ekika kya Toyota. Bano bagaliddwa ku poliisi y'e Kayabwe nga n'emmotoka yaabwe weekuumirwa. Bano kigambibwa nti babadde wamu n'abalala abakyaliira ku nsiko okuli eyeeyita Musenze n'Ensubuga Swaibo era nga poliisi etandise okubanoonya. Njagala okwebaza poliisi omusenene gwe yakoze tuyamba makyala kimpadde aba yasanze kalittunsi wange abatema kalittunsi wange kibira kibalira mu miliyoni 36 batemye. Kino kidiridde Kanyike okwekubira enduulu ku poliisi n'ewa radisi w'Empigi Sempala Kigozi ng'amubuulira kuba mubbira emiti n'okumutulugunya ku kibanja kye. Ab'ebibanja nga bakulembeddwa Kanyike Solomon ne Teopista Munako gye buvuddeko baalopa Kigundu John mu ofiisi ya radisi ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'omukaaga omwaka oguwedde nga bw'abagobaganya ku bibanja n'okwonoona ebintu byabwe ng'emmere n'emiti nabyo tabitaliza. RDC yawandiika ebbaluwa n'ayita Kigundu ne baganda be kyokka tebalabikako. Wano n'alagira abatuuze okusigala ku bibanja byabwe kyokka Kigundu n'agenda maaso ng'abakyojja n'okwonoona ebintu byabwe. Twagenda wa RDC n'atugamba mugende mukozese ebifo byammwe. Mwami Kigundu talina buyinza bwonna bulemesa muntu kukolesa kifo kye. Ebbaluwa n'azituwa RDC ne tujja ku ground. Mwami Kigundu bamuyita n'agaana okujja. Baba agamba nti nanyini ttaka tuwe ekyapa ffe twegule. N'ebintu by'okubeera ng'agenda ku bibanja byaffe ne batandika okutemako ebintu nga babitunda tetugenda bikkiriza. Munako atulambuza ekibanja kye bamugobamu nga kuliko n'amalaalo ekimulese mu kusoberwa. Nenzikamu n'omwana wange. Oluvannyuma mwami Kigundu n'ajja n'agamba nti ye nannyini ttaka lino tanjagalawo yangoba. Bano bagamba bagula ebibanja ku famire ya Kosia Luyima agambibwa okuba nannyini ttaka wabula nga kati beewuunya Kigundu okuvaayo n'atandika okubagobaganya n'okweza ebintu byabwe. Yaffe badde nga tubikolerako okumala ebbanga lyonna naye fujjo n'obubbi abakulu abo beeyambisa bo bagamba nti bo bali waggulu teri abakwatako. Tugenze wa RDC batubagere bakozesa ebifo byabwe ebintu babitambula nga bigenda amateeka galambule olina obona ebintu by'abantu. Ebibanja ebyogerwako kuliko ekya Kanyike John nga kiweza yiika 3 era nga naye yeewuunyiza okusanga ng'ekibira kye ekya kalittunsi kyonna bakitemye. Ekiseera kino basimako ne nayikondo awatali kusooka kumwebuuzaako. RDC anenyeza abeeyita bannannyini ttaka ababba n'okwonoona ebintu by'abantu n'abalabula nti amateeka ga kubakolako. Kigundu atandise okugenda nga ayonoona ebintu by'abannannyini bibanja oyo amateeka gamukwate gamulamule kubanga tali suppose kwonoona bibanja bantu bintu bye bakoledde ku bibanja byabwe. Ziri mu kooti tezitukiriza kwogera ku kooti. Joseph Kinobe yakusakidde ekkulire lino ku Bukedde TV.